أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمات ودياج. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. omulungi gotambula naawe ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Al-Hidayah Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba Allah subhanahu asebyengera bye okusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe omusomesa waffe ow'ekitiibwa nabi waffe omulungi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka wa Allah yakola kaweefube naayita mu bino nabiri, naayita mu byonna sallallahu alayhi wa sallam ng'alwanirira nze naawe liyukhrijana min adh-dhulumati ila an-nur. Omubaka nga kyafa kwe kubanga atubburula tuve mu kizikiza eky'obutabeera basiraamu bal ila nuri al-islam, fenna tusobole okugwera mu kitangaala eky'obusiraamu. Allah tabaraka wa taala omulungi nakkiriza kaweefube wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naabanga yateeba nze naawe ne bukya olwaleero nga ddala wa nahnu min almuslimin, tuli mu basiraamu. Allahumma rabbana ahina muslimin. Musaba Allah akkirize atuwangaze nga tuli basiraamu. Watawaffana mu'minin. Musaba Allah atujjurule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Warzuqna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha. Musaba Allah atugabirire okwatula shahada ku nnimi zaffe mu kaseera ak'okufa nga tujogera era nga tugitegeeza mu butuufu bwayo. Ndagadde ntandike n'edduwa eyo omulungi. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tuwangalize ku busiraamu kubanga mwe muli okwesiima fi ddarain, bulamu buno obw'edduniya n'obulamu obw'oluvannyuma. Ar-rasulu bashar la kal bashar. Naamira omwoyo gwange n'ogw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala njagadde nkwanjulira omutwe ogwo gwe njagala tweyongere okutambulirako nga bwe twawogerako hadithi omulundi ogwasooka, n'olwaleero njagadde tweyongere maaso n'okunnyonnyola ekigambo ekyo. Ar-rasulu bashar la kal bashar. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ddala yali muntu naye singa omuntu owa bulijjo. Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani y'ekitiibwa yakinoganya. Allah yakyogera n'atugamba nabbi atutegeeze, yamugamba nti qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Owaaye bategeeze nti ddala oli muntu nga bo. Yaga qul bagambe innama ana basharun mithlukum, mazima ddala ndi muntu nga mmwe. Yuha ilayya, ekyenjawulo kyennina nze Allah tabaraka wa taala anzisaako obubaka. Aya eyo bw'okyetegereza etulaga nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akakasa obuntu bwe. Teri muntu yenna ayinza kubuusa kubanga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali muntu, kubanga Qur'ani y'ekitiibwa yajja ng'ekinoganya, ng'ekinnyonnyola, ng'ekikakasa ate nga kimanyikiddwa Qur'ani qat'iyyu thubut, tebuusabuusibwa, obujulizi bwayo bwa ssimba, tebubeera mu kigambo kyakubiri. Naye aya eyo tetegeeza nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam basharun mithluna, nti muntu nga nze oba nga ggwe. Ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam basharun la kal bashar, yali muntu singa omuntu owa bulijjo. Subhanallah. Ate Qur'ani aya yali etegeeza ki? Abatukulembera mu kutegeera ridwanullahi alayhim batutegeeza natugamba nti aya eyo yajja nga amakulu gaayo amatuufu ge gano wammanga. Qul innama ana basharun mithlukum, bagambe nti mazima ddala ndi muntu nga mmwe. Yuha ilayya, naye nze ndiko ekigambo kya tawhid, nzisibwako obubaka, nzisibwako la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Ekigambo ekyo ne kitegeeza ki? Abatukulembera ridwanullahi alayhim batutegeeza nti ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam basharun mithluna, ddala Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali muntu ngaffe, linaqtadi, tusobole okumugoberera. So kwawukanako n'abayahudi oba n'abatali basiraamu bo bakkiriza nti ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam basharun mithluna bilkulliya. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali muntu ngaffe mu byonna nga tewaliwo kubuusabuusa. Teriyo mu bibinja by'abasiraamu byonna kyekkiriziganya na ntegeera eyo ey'ekiyidaaya, entegeera eyo etali ntuufu, okuggyako baganda baffe abawahabi hadahumullah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batulungamize bebokka abalina endowooza eyo balowoozesa nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali muntu ng'era ffe bwe tuli, tewaliwo nnyo kyanjawulo.
era bo bakkiriza nti oba oliawo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharun mithluna bil kulliya, tewaliwo nabbi yali muntu nga ffe, tewaliwo nnyo kyanjawulo. Kituufu nabbi yali muntu nga ggwe fil hay'a, mu kikula ya nabbi yali yakula nga ggwe, ng'era batonyola omundi oguwedde, kubanga nabbi yalina omukono nga bw'oguyina, yalina omutwe sallallahu alaihi wasallam nga bw'oguyina, nga bwe tujja okujja mu maaso awo insha Allah tubabuulire ku buti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali afaanana, nga twesigamira ebitabo kutubu shamail wa kutubu dalail, tujja kujja nga tubyesigamako okunyonyola buti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali afaanana. Idhan baganda baffe abo al-ikhwa al-wahabiyya hadahumullah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batulungamize, be bokka balina entegeera ku aya eno efaanaganako n'abayudaaya egamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu ng'era ffe bwe tuli. Ffe tugamba nti ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam basharun mithluna linaqtadi, nabbi yali muntu nga ffe sallallahu alaihi wasallam tusobole okumugoberera. Nabbi yali muntu nga ffe, Allah tabaraka wa taala yayagala nabbi abeere muntu nga ffe tusobole okufuna ekyokulabirako ekirungi. Tewanditegedde butya bw'oyinza kwebaka singa nabbi yali teyebaka sallallahu alaihi wasallam. Tewanditegedde butya bw'owandibadde olina kufaanana kutambula singa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali tatambula. Tewanditegedde bw'obeera mu mbeera y'obulwadde wandibadde owangaala otya, weeyisa otya singa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali talwala. Ye wandibadde oyiga otya empisa z'okulya ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yali talya. Kale ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam basharun mithluna linaqtadi, nabbi yali muntu nga ffe tusobole okufuna ekifaananyi ekirungi ekyokugoberera, tusobole okufuna ekifaananyi ekirungi ekyokugoberera nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakolanga bw'ati tusobole okutambula. Idhan so si kugamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu nga ffe era ng'era bw'olaba tewaliwo njawulo. Enjawulo weeri era Qur'ani yagikakasa, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya an i'budu llaha. Ebigambo byetegereze, yuha ilayya, Allah tabaraka wa taala yanfuula muntu nga mmwe naye nzika ku obubaka. Obubaka buno busobole okubasembereza butya mulina okutya Allah subhanahu wa ta'ala, tusobole okuhaqqaqa kalimatu tawhid, ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tunakituukiriza kitya, butya bwe kirina okufaanana tulina kukikola nga tutambulidde ddala ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatambulanga. Idhan ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bashar, naam nabbi yali muntu la kal bashar, naye singa omuntu owa bulijjo. Omundi oguwedde nabagirayo ebigambo bingi, ebimu ku bye nabalaga tebikakasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu naye singa omuntu owa bulijjo. Nembalaga nti omubaka we yatunulanga eno sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagamba sahaba nti atarawuna qiblati hahuna, temulaba nti ekibula kyange bwe mba nsala mba ntunudde eno nti naam ya rasulallah. Nabaga nti walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yakhfa alayya khushu'akum wala ruku'akum. Nembalirira Allah omulungi nze ne mba nga ntunudde eno okutebenkera kwammwe mu swala tekumbulako tekunnekweka, era mba ntegeera bulungi atebenkedde mu swala n'atebenkedde wala ruku'akum, n'envunnama zammwe mmanya nti gundi tavunnamye oba gundi avunnamye bubi n'ebifaanaganako. Yensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasobolanga okumayyaza, yasobolanga okuwaawula nti gundi oyo munnanfuusi, kubanga kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yattali ala qulubi albashar, Allah yamuwa nga y'amaaso ge gatuukira ddala mu bifuba by'abantu n'amanya nti oyo afaanana bw'ati n'oyo afaanana bw'atyo. Rasulu bashar la kal bashar, nabbi yali muntu singa omuntu owa bulijjo. Idhan enjawukana yaffe abasiraamu abakkiriza oba oliawo n'abayudaaya abatalina nzikiriza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bo balowooza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharun mithluna bil kulliya, yali muntu nga ffe yenna tewaliwo kimwawula. Ffe tugamba nti ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam basharun mithluna linaqtadi, nabbi yali muntu nga ffe tusobole okugoberera. Abantu abo abayudaaya ittaba'ahum al-ikhwa al-wahabiyya, ekibanga abawahabi babagoberera mu ndaba eyo, era osanga omusajja omuwahabi n'agamba nti ffe ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam basharun mithluna, tewaliwo njawulo, nabbi yali muntu nga ffe tewaliwo kimwawula, kuba ne Qur'ani bwetyo byakakasa. Eyo ntegeera nema ku Qur'ani ey'ekitiibwa, kubanga Allah ayongerezako n'agamba nti yuha ilayya, nze obubaka Allah bunzisaako. Ekyo kimalira okubanga nabbi afuuse wa njawulo sallallahu alaihi wasallam okwawukanako
naawe. Olwaleero kyenjagala okukuleetera okusigira ekifaananyi okulaga nti rasulu sallallahu alaihi wasallam basharun laka albashar, nabbi yali muntu singa omuntu owa bulijjo. Kyekyo Imam al-Barzanji alaihi rahmatullah kyeyawandiika mu mahallu alqiyam mu mulyango ogwo ogw'okuyimirira nga twogera ku butya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'azaalibwa. Omubaka wa Allah azaaliddwa, omubaka wa Allah mu kuzaalibwa kwe atuuse ne ku duniya byali bitya sallallahu alaihi wasallam. Bwe yamala okuzaalibwa Imaamu yawandiika ebigambo bingi ebiri awo, naye mu bigambo ebyo ebingi yayogera n'agamba nti ashraqa albadru alaina fakhtafat minhu albuduri mithla husnika ma ra'ayna qattun ya jadda al-Husaini. Ebigambo ebyo obyetegereza biviirako baganda baffe abawahabi oba oliawo olw'obutategeera bulungi bigambo bya musajja ono al-adib al-mu'arrikh radiyallahu anhu, omusajja yali omukenkufu mu lulimi, eyali munnabyafaayo omulungi. Olw'okuba tebategeera bigambo bye ne bapapa okuvvuunula n'okulaga abantu nti ebigambo bino si bituufu, nga bagamba nti Imaamu yagamba nti anta shamsun anta badirun anta nurun fawqa nuri. Bye bigambo Imaamu bye yawandiika. Kituufu mu Barzanji mwebiri, naye si nti buli omu avvuunula Barzanji. Teweerabira nti Imaamu Abul Qasim al-Barzanji alaihi rahmatullah yennyini bwe yali agitandika okugiwandiika, mulyango ogusookera ddala ogutandika nti abtadi'u al-imla'a bismi dhati al-aliyya, abtadi'u al-imla'a bismi dhati al-aliyya mustadirran faydha al-barakati ala ma analahhu wa awla. Wansi wano yagamba wa anshur min qissati al-mawlidi an-nabawiyyi burudan hisanan abqariyya. Yagamba nti wa anshur min qissati al-mawlidi an-nabawiyyi, ngenda kutandika nga ntandikira ddala mbanyumiza ebyafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga nsibukira ddala ku mazaalibwa gwe. Omubaka baani abamuzaala, yazaalibwa atya, era omulyango ogwokubiri ogwetegereza gwannyonnyola baani abazaala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yamala guno yagamba nti wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Najja nga nnyola bajjajja Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka ku Nabiyullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, mpaka nga Imaamu bwe yannyonnyola. Naye mu bufunze kyenjagaddemu yagamba nti wa anshuru min qissati al-mawlidi an-nabawi, ngenda kujja nga mbannyonnyola, nga mbabuulira, nga mbanyumiza, nga ntegeeza mu byafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butya bw'azaalibwa, naye nja biwandiika, ngenda bibanyumiza mu mbeera eno nga burudan ihsanan abqariya, nga mbireetera mu mbeera ya buyimba, obuyimba obwo nga bulungi naye abqariya, obuyimba obwo bw'abategeevu, obuyimba obwo bw'abagezi. Ihsanan abqariya, obuyimba obwo bw'abo abasobola okutegeera, si nti bwa buli omu agenda kubitegeera. Imaamu alaihi rahmatullah yali tavuma, naye yamanya nti waliyo abatajja kutegeera Barzanji eno ate bapape okwagala okugivvuunula. Kyava yabeesooka naga nti temupapa nnyo, bino byengenda okubannyonnyola bugenda kuba bunyiriri nga bw'abo Allah bawadde okutegeera okw'enjawulo. Ensonga lwaki nze ng'omu sirina kunenya ku muntu oyo atategeera Barzanji, atategeera burda, avaayo n'apapa n'okuvvuunula nga tamaze kwetegereza. Abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim b'ebigambo bino baakolegana nabyo mu mbeera efaanagana etya. Kale Imaamu bwetuuka mu mahallu al-qiyam, olw'okuba nti bigambo byabategeevu tebyetaaga buli omu kubivvuunula, abamu ku bannaffe baapapa baami kati bamaze kubyetegereza ne beesiŋŋaana nga bavvuunudde mu nzivvuunulo etali nnungi. Imaamu yagamba nti anta shamsun anta badirun anta nurun fawqa nuri. Ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi waffe omulungi olinga enjuba, anta shamsun anta qamarun, ate olinga omwezi, anta nurun fawqa nurin. Ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli kitangaala waggulu w'ekitangaala kyonna. Ar-rasulu basharun la kalbashar, nabbi yali muntu singa omuntu owa bulijjo. Hali rasulu sallallahu alaihi wasallam basharun? Naam. Hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nur? Naam, ar-rasulu nur. Ddala omubaka yali muntu ye, ddala omubaka sallallahu alaihi wasallam yali kitangaala, ddala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kitangaala. Ekimu ku bisumbuwa abaganda baffe bano naddala mu kutegeera ekigambo ekyo ye aya eri mu suratu Nur, Allah tabaraka wa taala bwe yagamba nti Allahu nuru samawati wal ard,
Allah tabaraka wa taala kyekitangala ky'eggulu n'ensi. Bona bagamba nti bw'ogamba nti ar-rasulu nur ne nabbi kitangala kiba kitegeeza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzaltahu manzila al-ilahi, oba omutadde mu kifo ekyobwakatonda. Ndowooza Luganda olutuufu okuvvuunula. Eyo ntegeera nfu, eyo ntegeera nfu. Ate era teweerabira nti mu Qur'ani ey'ekitiibwa aya nyingi nga Allah subhanahu wa ta'ala awasafa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amutenda n'ebitendo ebibye, amutenda n'ebitendo ebibye nga bwe tujja okunnyonnyola maasaawo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa amma ekigambo kino anta nurun fawqa nurin, al-Imam al-Barzanji alayhi rahmatullah yakiwandiika. Naam, naye kitangira waggulu yagamba nti ashraqa al-badru alayna, ekyamazima tweyolekeddwa omwezi ogujjudde obulungi. Fakhtafat minhu al-buduri, buli kyonna ekyaliwo ne kibulira mu kitangaala ekyo eky'omwezi. Nga bw'oyinza okulaba emisana enjuba ebeerawo, emisana sawa 7 enjuba ng'evuddeyo n'emunyenye ku ggulu zibeerako. Naye lwaki emunyenye toziraba? Kubanga kino ekitangaala ky'omusana guno kinene, kibikka ekyemunyenye. Kiringa ng'oli wanaaba alina akatooki, naye mu katooki kaako kaalina olina janeta ali emmotoka nga lyaka bulungi. Ow'akatooki bw'amulisa nkakaza ekitangaala kye ekyakatooki kibulira mu ttaala lino ery'emmotoka, kubanga ery'emmotoka lyaka nnyo okusinga akatooki kano. Naye tekitegeeza nti ow'akatooki abeera ajjeeko. Asobola okusigala ng'ataddeko, naye nga ffenna tulabira mu kitangaala kiri eky'emmotoka ekyaka obulungi. Kati Imaamu yagamba nti ebitangaala bisigaddewo, naye olw'okuba nti wazzeewo ekitangaala kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne twesiŋŋaana nga kibisse ebitangaala byonna ebisigadde. Yagamba nti mithla husni kama ra'ayna, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetwalabayo kitonde kyonna kyekufaanana bulungi. Ekyo nno omwana tekigambo kyayogera ne basahaba ridwanullahi alaihim baakikakasa mu bigambo byabwe. Sayyidina Hassan bin Thabit radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mu bigambo bye birungi bye munsinga okumanya obulungi bwe yalala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti lam tara qattu aini, yamugamba nti al-Imam Hassan bin Thabit radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yamugamba nti Allahumma salli ala sayyidina rasulillah. Abiyati ezo zimanyikiddwa, zigenda zindiwala naye ngenda kuzibagamba insha Allah. Yamugamba sallallahu alaihi wasallam tisirabangayo muntu akufaanana bulungi sallallahu alaihi wasallam. Bwe kiba nga basahaba baakijulira ate olwofe abazze oluvannyuma ozamufe mwe munaabeera asinga nabbi obulungi abada. Guno mwezi gwe tulimu gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukakasa abantu bonna teriyo mu nsi muno afaanana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulungi. Hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nur, ddala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kitangaala. Ddala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kitangaala. Ni Qur'ani y'ekitiibwa yakikakasa ng'era Imaamu bwe yajja yogera mu bigambo bye. Wansawo Imaamu kyava yagamba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, Imaamu al-Barzanji Allah tabaraka wa ta'ala amusiime, kyava yamugamba nti anta shamsun, ddala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli njuba, wa anta qamarun, era oli mwezi. N'amaliriza ng'agamba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, n'agamba nti anta shamsun anta badirun anta nurun fawqa nuri, ddala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli kitangaala waggulu w'ekitangaala. Al-ikhwa al-wahabiyya hadahumullah, baganda baffe abawahabi Allah tabaraka wa ta'ala balungamye, bo bambi balaba biyati ezo balowooza nti Imaamu yasukulumya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amujja mu ddaala alina okubeera n'amuteeka mu ddaala ery'obwakatonda. Tuddeyo mpola. Hali rasulu sallallahu alaihi wasallam nur, ddala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kitangaala? Kituufu omubaka yali kitangaala. Mu Qur'ani y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakakasa mu suratu al-Maida aya 15 n'agamba nti ya ahla al-kitaabi, abange mmwe bannanyini kitabo abayudaaya, Allah bayogerako n'abanaswara, qad jaakum rasuluna, mujjiddwa omubaka wange ng'ava eri nze mutumye, yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfun, ng'agenda kubannyonnyola ebintu bingi kwebyo bye muzze mukweka mu bitabo byammwe. Wa ya'fu an kathir, naye Allah yamalirizaga nti qad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin, bannange mujjiddwa okuva eri Katonda ekitangaala n'ekitabo ekyeyolefu obulungi, kinnyonnyola obulungi ebigambo. Qad jaakum min Allahi nur,
mujjiddwa ekitangala okuva eri Katonda amanyi batafsiri abavunula Qur'ani batugamba Allah yali abategeeza nti qad ja'akum min Allahi nurun mujjiddwa ekitangala ekyeyolefu kyekiriwa kyekino Allah kyasoosa okunyola gona nti qad ja'akum rusuluna mujjiddwa omubaka waffe Allah namuyita ekitangala bwabanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamuyise ekitangala lwaki nze bazanya nengo mbuusabuusa okubanga nabbi yali kitangala kale ntwesiŋŋaana nga teriyo mumanyi yenna yabuusabuusa kigambo ekyo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nur era imamu al-Barzanji alaihi rahmatullah kyeyawandiika mu bigambo binakakasa nti ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam nur mu Qur'ani y'ekitiibwa mu suratul ahzab aya yana mu mukaaga Allah yogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba wada'iyan ila Allah bi'idhnihi ddala nabbi yali mukowooza akoowola abantu okudda eri Allah ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sirajan munira asiraj amanyi otugamba nti kyekitangaala ekivaamu ebbugumu wa sirajan kyekitangaala ekivaamu ebbugumu nga olaba omusana kitangaala naye kivaamu ebbugumu era abantu bangi bagamba nti omusana gw'olwaliro gwokyezza kubanga guvaamu ebbugumu wasirajan munira ate ekiyitibwa Allah kyagoza nti wasirajan munira kyekitangaala ekivaamu ebbugumu ate munira kyekitangaala ekitavaamu bbugumu nga olaba omwezi ekiro we gwaka ani awulira ebbugumu naye nga ate gubeera gwase nabbi yali bibiri sallallahu alaihi wasallam nga kitangaala ekivaamu ebbugumu ate kitangaala ekivaamu obukkakkamu nabbi yali mutiisa era yali musanyusa sallallahu alaihi wasallam olw'enzo gaa nti kakati ku sheekh kwosinzidde okugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam anta shamsun anta qamarun naam okukwensinzirira ddala kubanga Qur'ani bwetyo yannyonnyola nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kitangaala ekivaamu ebbugumu ate kitangaala ekikkakkamu ekitangaala ekyomusana n'ekitangaala ekyomwezi bal ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yali mulungi n'okusinga omwezi tukijjawa mu hadith والحديث في البخاري وغيره من كتب الحديث الشريف نيتو بها حديث بلا بينجي بيجا من ينيولي تشيغامبه ايشو ما حديث سيدنا جابر بن سمره رضي الله تبارك وتعالى عنه يتغام انت خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنانغ نجا ايوال يومبك محمد صلى الله عليه وسلم ودخلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نينغري ايوال يومبك محمد صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان او كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه مچيرو ليله اضحيان اما يبتو غامبا فون حديث ليله مقمره ekirongo omwezi gwaka nnyo ekigenze wala nabbi we nayingira waali sallallahu alaihi wasallam namusiŋŋaana ng'ayambadde egganduula erimyufu naye omusajja ono agamba nti fajaaltu anzur ila alqamar wa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam natunuuliranga enjuba eno eyaka ekiro nentunira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala huwa indi ahsan min alqamar naye we natunuuliranga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kunze nabbi mulungi nnyo nabbi ayakaayakana nnyo n'okusinga omwezi ogwo ogwali gwakaayakana ennyo ekiro hadithi eyo gyetegereza imaamu yamanya nti wali abatajja kubitegeera abajja okusigala nga babuusabuusa okubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atangaala nnyo n'okusinga enjuba ye kyava yagamba radiyallahu tabaraka wa taala anhu Jabir ibn Samra fala huwa indi kunze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze nganze yali ansingira enjuba eri eyakennyo kino kisinziira ku mukwano gw'oyina nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butya bw'oyinza okulaba nabbi waliyo omuntu abeeraawo nga ye bw'atunuulira kyayagala ennyo mwe kyemulaba yesu kyabeera alaba kati sahaba ono yalabira ddala nga nabbi mulungi nnyo sallallahu alaihi wasallam n'okusinga enjuba eri bweyaka ahadithi nyingi ezinnyonnyola ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ddala yali kitangaala fawqa nuurin okwawukanako ne bino ebitangaala byonna bye tulina omusana enjuba amataala na byonna bye tulina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali abisinga okwakaayakana n'okulabika obulungi n'okunyirira ngamaliriza mu kusindika eri ahadithi ez'enjawulo naddala ezoogera ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayingidde Madina sayidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yatugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayingira Madina adaat minha kulla shay buli kimu ekyali mu Madina kyayakaayakana olw'okuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayingidde yensonga lwaki Madina bajongerako ekigambo ekigamba Madinatul Munawwara Madina eyakaayakana kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiyingiramu
bwe yagiyingiramu olw'ekitangaala kye buli kimu ekyali mu Madiina ne kitandika okubanga kyakaayakana. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayingira mu Madiina buli kimu kyonna ne kitandika okubanga kyakaayakana kubanga Madiina eyingiddwamu ekitangaala ekyenjawulo. Wa indama maata sallallahu alaihi wasallam azlama minha kulla shay'in. Ate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okufa Madiina yakwata enzikiza. Madiina nga buli omu alabye ddala ekizikiza ekingi kubanga ekitangaala kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kizikidde. Kale ne kikakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuurun, nabbi yali kitangaala era ekiddeyo ku kitwayogedde nti basharun la kal bashar, nabbi yali muntu singa omuntu owa bulijjo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam maama we bw'amala okumuzaala, hadisi ennyonnyola ekyo mugimanyi bulungi nnyo, wal hadithu sahih. Nabbi yagamba nti maama wange bwe yamala okunzaala radiyallahu tabaraka wa taala anha, maama wange bwe yamala okunzaala yagamba nti ra'at nuran, maama yalabanga afulumyemu ekitangaala. Maama wange yazaala ekitangaala adhaa laha qusura basra min ardi shami, ekyayakayakana mpaka mu mayumba g'e Basra oba Basra olwaliro kimanyikiddwa kiri mu Iraq, min ardi shami, mu ttaka oba ku nsi eshami, musayiri z'eshami. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabanga yayakayakana, kyali kitangaala. Fe tugamba tutya nti ar-rasulu bashar, ar-rasulu bashar, nabbi yali muntu sallallahu alaihi wasallam la kal bashar, naye singa omuntu owa bulijjo. Fe tugamba nti ar-rasulu basharu mithluna linaqtadi, nabbi yali muntu nga ffe, Allah yamutuwa abeere muntu nga ffe tusobole okufuna ekyokulabirako butya bwakutte ensonga naffe butya bwe tuyinza okuzikwata, naye teyali muntu nga ffe bilkulliya nti nga ggwe bw'oli bw'otyo. Nze siyinza kulaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Abu Jahali bwe yali nga amulaba, nga Abu Lahabi bwe yali amulaba, nga Umayya ibn Khalaf bwe yali amulaba, nga Uqba ibn Abi Mu'ayt bwe yali amulaba. Abo nno baali si basiraamu, balina obukyayi ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo baalabiranga ddala nga nabbi muntu nga bo, talina njawulo. Era abantu ab'omujahiliya balabiranga nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharun mithluhum, yali muntu nga bo. Nze siyinza kutuuka ku ddaala eryo ng'omusiraamu, era teriyo mu basiraamu bonna fi akhtaari al-alam, mu nsi yonna abalaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga basharun mithluhum, muntu nga bo, okuggyako al-ikhwa al-wahabiyya hadahumullah, okuggyako baganda baffe abo abawahabi abeeyita ebigambo ebingi, abasalafu, abatabuliigi n'ebifaanaganako, be bokka aboolyawo abalaba nga era beyogera ku nabbi nga nabbi yali muntu nga ffe, tewaliwo nnyo kyanjawulo. Subhanallah, nga yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, nabbi n'asigala nga kyekimu. Ekyo twasiŋŋaananga be bokka abakirina, naye abantu abasigadde bonna ebibinja byonna wakati mu kuba nti birina obuvuyovuyo obuli eyo, naye bakkiriza nti ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yali muntu wanjawulo ddala, so singa omuntu wa bulijjo. Kale naawe omusiraamu, njagadde okunnyonnyola ekigambo ekyo naddala mu guno omwezi gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyongere okumanya nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muntu, so singa omuntu owa bulijjo. Oyo nno bwe tumwogerako sallallahu alaihi wasallam n'otamusaalira oba weeryazaamaanyizza, ate oyinza okumaliriza nga ofunye n'obuzibu obw'enjawulo. Nsaba mulungi andaba olwaleero osalire ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi وسلم. اللهم ربنا املأ قلوبنا بمحبة سيدنا رسولك. tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi akkirize ajjuze ebifuba byaffe okuwagala ennyo nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kullu aamun wa antum bi alfi khair, na buli mwaka Allah tabaraka wa ta'ala abawe buli kirungi. Wadumtum fi amani llahi wa riayatihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.